Heart attack ejja bw'eti. Ekitundu ky'omubiri gw'omuntu kyonna kifa mangu singa tekifuna musaayi. Omutima y'ebbomba epika omusaayi okwetooloola omubiri gwonna, kyokka n'omutima nagwo kitundu kya mubiri era kyetaaga omusaayi, era tegusobola kukozesa omusaayi ogwo oguli munda mu gwo. Omusaayi gulina okuyita mu misuwa okutuuka mu binywa eby'omutima. Bw'olya ebintu ebimu ebitegeereddwa ofuna okuzimbibwa kw'amasavu. Amasavu agamu gateekebwa mu bifo eby'enjawulo ku mubiri gw'omuntu okusinziira ku kikula kyo, omusajja oba omukazi. Kati amasavu agamu agaterekeddwa mu misuwa gatuuka ne gafuuka mangi ng'ate ga luwewere, kaŋŋambe gamogoka mangu. Kati agamu gagenda gamogoka kuba gazimbibwa ku bisenge. Bwe gamogoka gagenda ate ne geegatta wamu ne gaziba emisuwa, omusaayi ne guba nga tegutuuka ku kinywa ekyo ekipika omutima, omusaayi okusobola okutambula omubiri gwonna. N'olwekyo weesanga nti omutima guzikira. Omutima we guzikira naawe ovaako. Omutima we guzikira omusaayi gulekeraawo okutambula mu mubiri. Ekyo kye kiyitibwa heart attack. Kiringanga ekintu ekiguddewo obugwi naye kibadde ekintu ekizimbiddwa okumala ebbanga eriwera, kuba amasavu gano tegazimbiddwa mu lunaku lumu, gazimbiddwa okumala ebbanga. Mu ngeri emu kiringa okuteeka esseppiki y'amazzi ku ssigiri. Gajja gwokya mpola 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 paka we gatuuka nga geeseze. Naye ku heart attack kibeeranga ekiguddewo obugwi, naye nga kye kintu ky'ozze okolerera. Singa ofa mweno heart attack oba toliddamu kufuna heart attack ndala. Singa ogivuunuka weetegeke okufuna endala. Weetegeke okufuna endala oba okwefunirayo ka stroke. Stroke kwe kubeera ne paati y'omubiri emu gy'otasobola kufuga, oba oludda olumu, oba okuba nga tokyalina paati ku ggwe gy'otambuza. Kaakati okuzza embeera eno emabega, nga bwe twagambye, okuzza embeera eno emabega olina okukendeeza by'obadde oyingiza, olina okukyusa dayate yo, olina okukyusa embeera y'obulamu bwo. Ojja kwetaaga okukola exercise, weegendereze ky'osaba kuba ojja kukifuna. Subscribe, sharinga.